Nze kyemmanyi ko kiri kimu nti kye tuzze wano okulaba muntu yaggyeemu lubuto oba simanyi. Nze ndaba boggwawo lwa buwoomi. Oba olina ebikunembe ebikulya sinamanya. Naye kati ebyo mukola byaki? Olubuto olubadde kwegamba obadde olaba nga okuza omwana ogenda kukutuka kibuuzo eddwaliro lijjamu olubuto mbuulira amalwaliro g'Abafirika Abannayuganda mwe kennyini musimba amalwaliro. Yes, muyina ne zirisi. Mumya. yaman Sokungulira Nyondo. soke byebiki Sokungulira Nyondo eya bizigo. ogenda ku ssomero Watangulira ebizigo genda ku ssomero. aya nfudde nze gwe nja kulya huku n'ennyondo mugattireko leba oba Nyondo yavaawa mwana gwe osobola ogenda gwe ku ssomero gwe Sigenda ku ssomero ngulira Nyondo ate mbona ngenda kutwala ku poliisi bakuba emiggo ogenda osome. Nyondo watujjiridde, Nyondo oleese ebizigo, Nyondo gwakola ensusu, omwana wange naye yayagala kukola lususu. Mubadde ki musimanya kajjamu ebalabe simanya tekeerusa simanya kakoleka ku nakyo mubadde ki natukozesa Nyondo kuba ku noti 524 688 noti 778 Nyondo Glam. Yo, this is Wizard of Love. Ngandi wamu ne Nyondo Media. Kagujje, ogamba otya boss? Ndistede papa. Olikirya walla. Na mutima. Naye ng'ekigenda maaso kimanyi. Always mbeera updated. Obeera updated. Kati soko nzibireko katini. Oli muyaye. Naye nga abalabi baffe abali ku Nyondo Media tuyina ka surprise ke twategekedde CEO. Ndowooza mwena mumumanyi. The one and only. Atagejja atakogga. Naye nga namulabye akozeemuko. Nyondo Glam yebikola. Nyondo Glam yebikola. Kale wabe watugamba amanyi ogamanyi. Aga surprise gwe tugenda okolera surprise. Nze kyemmanyi ko kiri kimu nti kye tuzze wano okulaba muntu yaggyeemu lubuto oba simanyi. Ate gwe kukyoba omanya amanya g'omuntu CEO wa Nyondo Media. bulungi nnyo. Number 1 Nyondo Media, Nyondo Rozet. Mazima nga mumuwanye nnyo. Bimugwanira. Naye nga tulina ka surprise ke twamutegekedde kubanga atubeereddewo nnyo bingi byatukoledde si kyangu kukolagana n'omuntu si weewaawo. Si kyankolagana n'omuntu ne mubeera wamu n'akulabirira kugamba everything, so ne tusalawo tumukolere package. Omanyi twamugambye waliwo surprise gwe tugenda ogikolera omulala ngero ono yamaze okusayiningako kati era ali mu kubajja saawa yonna agenda kuba atuuse. Era we mutulabira wano ng'abaana bano banekaanekanye tulinze omwana tu anti Nyondo Glam nange nange nafuuse wa Nyondo Glam mujje muwagire ekizigo kikola nze mbabuulira bannaye ka message katuuse twetegeke omugagga abayingira mu motoka muyingire abafuna wemwe maama wekweke manju wato Kukwata kona Drake soul Liga to plus Volcano Sembela bano uliri sabino Kwata wano kumanagila Kwagala kufomu kwana kukuna Gwanda matala kule marigina Kankale kone cinema Tula baby last tole wonyuma Wobela wobula mbunyuma Wobula mbutama I'll never let you down, never let you cry I'll never let you just, never let you go I'm gonna bring happiness to your life You put chumla darling You put your
chusa nawe Yekwe chomle dale Sekusubiza tebuli chankutawe Yekwe chomle dale Yekwe chusa nawe Yekwe chomle dale Sekusubiza tebuli chankutawe Tatafuna palana enjia Tori sula njala mwana Nagambe kono ne kumama Tisamu sajak sana Oba tutija Abaliko anti efe Abakopa mukope Ba exibe tuge Zedrek zomles wawa now Kwagalabi now My life is my woman now Tomu nyeka tomu gamba kao Yukwe chomle dale Yukwe chusa nawe Yukwe chomle dale Sekusubiza tebuli chankutawe Yukwe chomle dale Yukwe chusa nawe Yukwe chomle dale Sekusubiza tebuli chankutawe Love yo yans jam Yamponyane misemi cham Njogezano lu Vietnam One ching cham Nagusa mufasi wambale kwe Jagala tujoge musite Onyume kutiki bengule Nze ndaba boggwawo lwa buwoomi oba olina ebikunembe ebikulya sinamanya naye kati ebyo mukola byaki olubuto olubadde kwegamba obadde olaba nga okuza omwana ogenda kukutuka kibuuzo kiddemu ekyo kibuuzo wagenza okulama ng'olubuto bw'onaalukuza n'otalugyamu ogenda kuwanvuwa ate nga oyagala obumpi bwo nze yajamu olubuto bwe yajamu olubuto kati gwe oyasama ki nga nyina n'obujulizi abujewa nyina ebbaluwa y'eddwaliro we wajjiddemu olubuto wakana njireete kyekimukozezza bw'atyo bino byayogera alimba nakakyavuma enaku zino sikyavuma sigenda kuvuma enaku zino sikyavuma sigenda kuvuma naye wano olabye eddwaliro erijamu olubuto mbuulira mulina amalwaliro g'abafirika abannayuganda mwe kennyini musimba amalwaliro yes muyina ne zirisi onono yakava ku kitanda mpolampola ate gw'obadde ki njabba yoolamu embira olaba ono yakajjamu olubuto ono gwe mulaba era abanafa mu ddwaliro sebo nze nina omubiri gwange nti babuti biraba bwoggwawo oweddewo n'obugulu bukulinga enkonyogo modo waawa omuntu abeereko modo nga muwanvu naye n'obeera modo kale Nyondo kiki ekibadde kikutta actually ndi mulwadde olabye so media obadde ondetedde dragon surprise unajiza ani bali bawadde ekirabo n'obunene ne bamugamba wagejja ne bagamba oli bwaguuga ne bagamba oli bwaguuga muleetera obukakafu bwange bembadde kugamba ani yali abadde kawona jamu olubuto ne bayita obukakafu ne bagamba muleetere mpozi wakwata video obukakafu bukyali awo n'abadde mulwadde muyina amalwaliro g'abannayuganda ge mukozesa wano kale najjamu luno banajamu mashantajje kati ate olwange lwalogoberera nali nzijemu lwabalo oba lwa kitaawo kitaawo yali anfunyisiza olubuto nti ogenda bannaye lindako temulwanira wano ono mulwadde nange ndi mulwadde ate nange yagamba bankuba ekigono obuto ne nange ndi mulwadde mujje waka nga mulese ku bizinensi ate nze mulungi kuba ndi mukwogera nga bwenywa ne kaziire lwagoni obusungu ate buvudde wa maama anyway mulaba bwaggwawo n'engeri gye yali ansindekanira ku social media lindako njagala muleetera obujulizi kuba nzize nabo buli munda mu mmotoka mu bbaaga yange waliwo yina omusawo ne nyina alisiiti obujulizi buleete leeta obujulizi leeta obujulizi dragon CEO kabaleeta obujulizi tumale ensonga zino eno kubanga era bawandiikako amannya nedani ali kyali kibaddeko wambu waliwo eddwaliro erijjamu olubuto nebonekwa n'ebisu ne bigamba abortion liri luddawa kaleeta obujulizi nange ovuddemu modo kaleeta obujulizi bumale ensonga tewajjeemu olubuto ono si mwana gwe wajjeemu obadde omanyi nti gwe kafuuluwe
Weefuula nnyo kafulu. Obaako kyoyogera mu bikiibo ebingi Bakudyange bate yawedde. totumalaako mirembe oba yawedde kyagikuza omwezi gukyali gwa birthday kyali birthday month. Ani ali kukupa surprise no nga sitera kuweebwa surprise lwako ne budde uwe wa Chantage. Ate Chantage asula naawe alyoka kuwe surprise. Biri nakyo biri artificial. Onyako owulira akawoowo then gwotuwe kiki kyowulira? Biri naturally. Biri naturally nakyo. Ani ampadde neyanziza. So you know. Are you happy oba okyalimu akakunku? Wakyali obujulizo bwe buno obujulizo bw'omwana si bwe kiri naye nga sinajja mu mwana sifuna nko olubuto nze siri mu naye ate obujulizo obusemba bwe ngenda omuwa bwe buli bwe mbadde mbagamba obwaddala nsoose muwa kimuli nga bwe yeeseetinga. Waliwo obujulizo obwaddala obulaba ebbaluwa z'eddwaliro ziri wano. Nange empapula zonna zisomyeko wangi ziraga Nyondo Rozet yajjemu olubuto. Mwina amalwaliro oba alina okukonfaminga ne gawandiikamu. Olowooza lwaki mbadde ngenda nankwata omukono? Naye munange ngenda kugoba. Ndabika nga ngenda kugoba. N'amazima gassa Yesu ate nze ogenda kungoba bugo bitogenda. Bana nze nga binsobedde Dragon. Byogerako bikakasa oba? Olubuto oba najjemu lwa Chantage. Kino kyakyogere. Ndi mukazi ne Chantage mukazi. Kazi mugamba musimama mukola biki? Ekikola. Nengo olinga yeteekateeka okudda. Obujulizi ddala. Njagala nsooka anyweko ne wano nga bwe tulinda obujulizi obwaddala. Kubanga sijja kukkiriza muntu kufa ng'omumiro gumukazi. Kikafuuwe. Nze njagala asooka anyweko omumiro guweweere bulungi. Nga bw'asoma ebbaluwa z'eddwaliro. Lindako. Yalujjangamu atamanyi nti ye nga baamuzaala lwaki yajjamu olubuto. My lord. I wonder. Lindako sookodde wano. Sookodde wano. Nze naye. Lwaki gwe naye? Oyagala kutta CEO wange? Kakana. Ate kumuta nange nette. Omanyi otya oba mugenda kwesaddako gaye kamugjewo? Nga nesaddaka. Nga naye afa ye nga yasse. Naye tatanga kumu. Tatangako nga yajjamu olubuto. Obujulizo oli mumalirivu. Ebbaluwa ziri wano zizino nzina zo n'olwayo obadde ki? Ebbaluwa ziri wano. Tumala kunywamu okumulaga nze agenda osooka n'okunywako. Siyo. Naala kunywa najjemu olubuto Medi. Toneesigangako. Nkwesiga naye omukazi nga mumalirivu. Kakati ino tuyiikira kwata akako kano lindako ayino tewali buzibu kaziyuze kwata sooka gyemu ebbaluwa zaawo ziri wano. Kale, what's this? Wekikufaananiranga ki? Omuntu nulayo olaba ki? Kisumuluzo kya kagaali. Eno waliyo obugaali obulina ebisumuluzo. Bulijjo weegomba vuga kagaali. Dragon ntaddemu ennyonyi. Ennyonyi sumbulula kayinza okuba katole kabyayi. Ebigambo nga bikuweddeko wedde olina ebigambo wane ne birazeewa. Ebigambo biguzizzaani. Oleeteddemu akadagala ng'asirisa. Ebbaluwa zino zisoma. Ali mu kusoma ebbaluwa, akyasoma ebbaluwa. My life is my woman now. Mukwano ebbaluwa omaze ozisoma. Tongwako mbeera kumpi.
Lwaki temunyinzeko nesoka nempona? Lwaki temunyinzeko nesoka nempona? Obulamu buno olwaleero bwe bukya Rozet, waliwo omuntu eyantumye n'aŋŋamba akantu kange kano katwalire omukyala wange omulungi. Mukazi musajja? Mujoga siba abantu. Okalabye? Ebatumye mukazi musajja. Anta atugambye ka Uber. Alugya ka Uber kati so. Nafe tulina kutwala mu kantu. Okitegeera. Era ntumye n'aŋŋamba nkugambe nti akwagala nnyo ng'awava erinnyo akalabo kakuwadde okakwate okanyweze kakubeerenga ku mutima emirembe n'emirembe. Mukazi musajja. Omwami waffe yakakuweereza mukwano era nga amannya sijja googera. Nzikirizibwa okuvugamu oba nsooke nite ka license kange kagwe? Kwata osooka onyona. Bampe kagenda. Batuweeko ku kagiraasi. Kagiraasi k'omulwadde. Mulwadde munywese mpolampola tannawona. So actually, so badi yandoza muje bambi neyanzege ndoza musibire kwano okumpi mpola mbeko n'obugabo bw'empisaawo kamu bubiri. Sijja kwogera nnyo. However, nedda, it's not that, Manyiddwa ng'omuntu ayogera ennyo. Kubanga tebakunkubirako okwogera nga nkwagala naye. Wizard jangu. So, musabye eno badiya mikwano. So, ekyo ekifunze ngamba kya mugole waffe yandiyogedde ng'akakkanye mu kkaawo. Nedda kamubuuza ajja mukwata. Nedda tajabula. Agenda kudduka. Nedda jangu Pierre. So, actually, ngenda kusookera ddala okwebaza abagoberezi baffe aba Nyondo Media, abatwagala, abatukkiririzaamu, abatubeerewo mu buli mbeera yonna, mu bulungi ne mu bubi, nga bonna babeerawo, nga mu buli mbeera yonna babeerawo. Ngenda kwebaza kambayita abaana bonna bendi wano nabo, si mu kubayisaamu maaso, naye abaana baneeno bonna ba Nyondo Media team era nga babaddewo okulaba nti media negenda maaso, wabeera bakakubye konna, abaana baneeno babeerawo. Bambi mbaagala nnyo, beeyisa bulungi, beesimbu, era nga ndi musanyufu kyekituufu. So, simanyi nnyo bingi nnyo ku ntambula eno, sigenda kubuuza bintu bingi nnyo, tujja kutuuka eyo tubyogereko. Tumanyi kyemanyi omukulu yanteeka mu driving school nga ngamba olina okufuna license, do sinagifuna, naye nga abadde ateekako nnyo focus. Maybe this was the reason, naye nga neebaza Mukama. Gyeva ne gyebulaga mu bulamu bw'ensi, sagala actually buli muntu abeerako n'engeri gy'abeeramu excited. Nze siri muntu tebansurprise nga obukyanga mbeerawo, nate nkizudde nti siri muntu abantu basurprisinga n'abeera much excited to that extent nti akaaba, n'abuuka, n'akola ki, n'azirika. Just I feel it within my heart nti ndi musanyufu. Era nedda sigenda kuzina, sigenda kola kinenga kyemulina okumanya amazima ga nti ndishi.
Ndi musanyufu. At least jivuge moji fuji tomeze chivungu tumanyiridwe. Buli muntu abeerako n'engeri ye gy'asanyukamu agambye atya omwana abadde ki nesagala bakawulire kama kaffe akange bagambe kakugambe abadde agamba ki singa ne kaseeri n'engweri n'evuluga tomanyi birungi ne mbakatena mumbakasi nedda buli muntu alina engeri gy'alagamu essanyu lye. Abantu abasinga maybe essanyu libeera mu mutima aba asanyuse siganye naye nga how do you feel? So tuvudde wala abatugobera okuva ku day 1 nga tuguddewo Nyondo Media Youtube twajja tukola mpolampola tebyali byangu ne tuyiribanga ne tambula waneeno ne tambula wali eri n'ononya no content n'ononya wali content mu musana nga omugumanyi ogwa Dubai mu kaseera kaneeno akabeera nga ka musana ne mutuyana ne muva wano ne mudda wali ne muva wano ne mudda wali wabula kyemmanyi mu bulamu bw'ensi Katonda ono talya ngozi ate omuntu buli lw'olibeera nga oyimiridde ku mazima gyeva ne gye bulaga era oliyimirira ku mazima n'ebyolifuna biribeera bya mazima. So buli muntu yenna ali eyo siganye bibaddewo bingi okusomozebwa kubadde kungi tuyise mu kunyigirizibwa okw'amaanyi era sijja gamba nti eno y'enkomekerero sigenda gamba nti this is the end of it all. No, we are still aiming higher. We are still hard working. We are still working harder and harder. So n'olw'ensonga eyo abalabi baffe mwenna abatu criticizinga mu ngeri emu oba endala abatuvuma kuba abantu abamu tebagala bavumako tebagala boogerako. Nze saawa eno sandize muna kuyimirira maaso ga kamera okusinziira ku ngeri gye tuvumiddwa okubira ddala emabega ne stories zino ze twakoleza David ne Whitney nga tugezaako ku surprise nga mwana mulenzi twavumibwa buli kigambo ky'omanyi kyasimbye okubeera ekibi naye era twasigalawo nga mukoma yatukola ki tukomawo kuba nga tuba tulina okukola ki okubaweereza. So n'ensonga eyo n'ensonga eyo luganye ndowooza sisobola kaaba just like I told you. So mugenda muwaako mupiira ku mmotoka. Bozo kongereza ku nsonga eyo bulobera n'okukkiriza nga CEO bwagambye owangula nzijukirako olunaku lumu Rozet twalinayo twali tutudde nga tulaba embeera eringa eganye era nonga media I feel like giving up. Onaku olwo nakuga Rozet situla amaaso go gatunuze mu bbanga ekyo kigenda okudda n'amaaso go kye kigenda okusalawo wa gye tugenda okubeera wanziramu nonga medicine kyendaba then naddamu ne nkugamba yogera n'omutima gwo naye tompa answer. Olunaku lumu nga tutuuseeyo ndi kujjukiza ebigambo bino. Olunaku lw'olwaleero nkujjukiza ebigambo bino eno ali abatulaba bonna aba Nyondo Media tituze tutambulira mu kuchalengingibwa mu bintu bingi nnyo naye ekikulembedde obuwanguzi bwaffe n'okutuuka wano we tuli abali eyo gye muli gye mutulwanyisiza kwe kubeera nga tukolera wamu nga tukozesa mukwano twaniriza buli muntu regardless nekyaye eneeyisaye ne tulowoozera nti tukkiriza tisinga abagezezzaako okwolesa ekyo kye tuyita omukwano n'akolagana naffe tasobola sigala kyekimu. So njagala okutuusa okwebaza kwange nga Medi eri papa nze nga nze sina kyenyinza kuwa wabula ekintu kyenyinza okuwa ekyamakulu mu nsi eno era nga kyekisinga byonna nsaba Mukama Katonda wamu ne ttiimu ya Nyondo Media akuwa ekyo singa okwagala and you aim higher cause tumanyi bingi bikyali mu ffumbiro bifumbibwa n'amazima gali nti olwaleero nze bw'aba chess Media nkubiddwa checkmate. Olw'ensonga papa si muntu wa kamera namwesiba nga papa nga akola ebirungi ng'abikola bijja ku mutima ebyo birungi byo bijja kwogerera ekyo kyali. So tweyanziza nnyo tweyanze olw'akaseera kano ak'essanyu ama ensonga lwaki obwedda amaaso mpulira nga
waliwo ekintu kyenjawulo ekigenda oba onenga neki nga mpulira omubiri guli happy cause Bannaye abalabi ba Nyondo Media mbebaza okumuwagiranga, mbebaza okutambuza Nyondo Media, mbebaza okutambuza Nyondo Glim ne mugiwagira ne mubanga muteekamu kubanga obuwagizi bwammwe bwe buwanguzi bwabwe. Nga nze Dragon Lady waliwo challenges wakati wange ne Nyondo naye tezaabeerawo kusonyiwa kubaawo awali abantu ababiri tewabula kuyomba. Naye olina okukijjukira n'omanya nti abantu tusigala bantu ate lino ddungu. Ffenna tuli baddugavu, tuli Bafirika, tuli ba Luganda. Ffenna tujja fundikira nga tuzze mu nsi y'emu nga ye waffe. Wano si waffe, so tulina okwatagana nga abooluganda. Ne bwe muba muyombyemu oli bw'amanya ensobi ye najja mu maaso go tewali nsonga lwaki weefuula eggumba kuba naye si gwe yatonda ensi. Ntuusa okwebaza kwange eri papa. Papa weebale nnyo weebalire ddala. Si buli musajja nti asobola okukola kino ky'okoze. Si buli musajja nti asobola okwewaayo nga bwe weewaddeyo. Wabula gwe osobodde okikola naye nga waliyo abalina ssente ezisinga ezizo abatasobodde kikola kukikolera baagalwa baabwe. Ate nkwebaza ekyokubiri tokikoze ng'oyagala kweteeka mu mataala bakulabe. Ovanga ku musajja akola ekintu ng'ate tali wiringi na kuyingira mu kamera yadde omwogera erinnya oyo omuntu aba akikoze akijja ku mutima naye nga tagoberedde ettaala. So Nyondo nkusaba ninga mukulu wo nkusaba omwagale n'omutima gwo wakusobezza tobifulumya kubanga muyombya naye muyombedde mu nnyumba yammwe leke ennyumba yammwe ekimalirize. Siraba lwaki muyombera mu nnyumba ate n'omala n'oyagala ebweru wakimalirize we mutaayombedde. Muyombere mu kisenge ekisenge kibimalirize mufulume nga buli omu asekanga ne witini tajja kumanya kibadde mu kisenge. Ekyo kyokka kye nnyinza okugamba. Ate omusajja oyo muwe ekitiibwa kubanga si buli musajja nti alinga ye. Bangi balina ssente ezisinga z'ayina naye ye asobodde okukola ekyo kyakola ki kyakoze eki kyakozeewo. Abamu bajja kirabanga ekitonotono ebya media twabimanyiira abamu bagenda kuva eri buli omu ayogera ekikye buli omu ayogera ekikye but it's okay. It's okay. Kasita gwe ekikyo okifunye okuva ku ntobo y'omutima gwa papa ate ne papa afunye okusiima kwo okuva ku ntobo y'omutima gwo. That's all. So kyekyo kyokka nebaza timu Nyondo Media okumberanga kumpi nga nze Dragon Lady. Siyina kyendi fujo jjerere kola nonsense mwerere era nga Katonda we yantonda nga neerabidde ekyo nakikkiriza. Nyongera bategeeza nti nze buli kyenkola nkikola nkyagadde eggulu siyina kyendyagaza kuba teri vibe kujja kugenda okwebaka n'okuleekaana nti tusaba naye nze nja kubeera eri ng'enjaga ennywa si nze aginywa. Haleluya. Nyondo Grim njagala asooke bannange nze nayambaziddwa Nyondo Grim. By the way nayambaziddwa Nyondo Grim, Nyondo Witini beba nyambazizza beba nkozeeko buli kimu. So mbebaza mweyongere mukole kye mukoze olwaleero Mukama abawo omukisa. Nawe guti ebirabo byo bikyayika mbitiibwa ebingi neze nga ziri muntu mwambazi wabiwa era CEO Nyondo Girimu talutumidde mwana. Nyondo Girimu tebukimanyi nti nebintu yasazeewo akikolebwa ojja byambala osaaga. CEO Nyondo Girimu baako obugambo nga bubiri busatu bw'ogamba eri eggwanga. Banaye mbalamusiza nnyo abalabi ba Nyondo Media. Mwe bali tu following banaye mwe bali kutwagala mwe bali kwagala Nyondo Girimu. Nga olawe tunyirira we tuli banaye Nyondo Girimu yokka number 1. N'omugole waffe olwaleero twagala tumunyirize tumukube ebifaananyi biri byennyini nga bikubibwa mwana mulenzi wiki. Olumala omwambaza bamukube ku bifaananyi
ku kirabo kyaffe kino ekyakabi. Yes. Bwetuva wano kiggweerawo. Kiggweera. Wanje? Tugenda twokye ku nnyama wano. Tuufu osaana kuwugako kulumya ennyo naye ndi wakuwona. Waliwo abalwadde okugamba rest in peace Nyondo Media. Waliwo Dragon kyagamba alina kola atya? Essaawa zino talina kuwugira kwa Lumamuza kuba kati wanjawulo alina genda ku Palm Jumeirah Beach. Otegera? Awumuze ku birowoozo. Palm Jumeirah Beach. Nawalala ngaawo kati omutwalo otya kwa Lumamuza naawe. Are you okay? I'm okay. Tumwambaze mu bitiibo. Musabule ebifaananyi. Yamanyi kyaligiwa. Yalimanya kyaligiwa. Kadukane motoka yange. Tatukola ki? Yes, kadukane motoka yange. Nkwasa muko bukwasa. Tokkiriza yeevugemu. Muti kangende wali eri. Genda ali yambaye. Igwe. Aneda sio bakwasiza. Yagala kikulaba. Kakupinga mafuta ga gundi. Omugazi jaga mugulya moto akuba nakagulako. Ogambye ogenda soka mu. Misumari jo jawe. Kubuuza. Ffe abatannaba kugira tunaagira kubanga. Nkugambye abagazi bagenda lowooza balonda bubi. Kakati. Anyway. Abalabi ba Nyondo Media wetuyimiridde wano omugole waffe yakakoma wava kuvuga mu motoka ye. Eri etya? Ate nkuveeko gwalina otubuulira kuba ova givugamu. Tubadde tukulinze nga twagala kulaba ojja otugambe wangi okola otya maama? Yo wagitandikako oba tonaba? Ndi mu driving school. Very soon ndaji. Kwegamba ye yagenza okikolako nga yabitandika ddamu nga gwe tomanyi. Yakadde amanyi. Nanti yabadde amanyi of course gwe nga tomanyi si kyo. Nga manja kwata mu yiye. Nga yani gyotigaatiga. Yakugobye tayagala mutigatigira mu moto. Yangobye Luganda. Bannange obulira otya? Ndi happy. Akuba nti nze amasanyu gange siri muntu kikekyo abeera that much excited mbuuke nzirike nga Witini. Kyogamba Witini bwabuuka n'azirika one day Witini nga bajja bamugulirayo bakaalika mukazi wattu yazirika twe twakomekerera mu ddwaliro. Olimba? Buli muntu wuuyo Witini nimbye mujje baswiti mujje. Witini sokojje. Witini sokojje. Fifi nimbye. Fifi jangu. Jangu Fifi kuba twetaaga omujulizi wano. Waliwo kye batugambye twetaaga omujulizi. Witini batugambye nti waliwo akantu ke bakugulira mboba zaali sapatu z'omukinaabiro. Zaali sapatu mukwano. Yali gundi yali shampoo. Yali iPhone 14. Eriwa. 13. Noni 14? 13. Yabuuka n'azirika nabuuka ne kasikeeri. Twamalira mu ddwaliro ate nga tezigula simu. Bakwata n'okunkwata nga njagala kuva eri ku fulo ne kasuke wansi. Witini omutuufu. Ngesanyu liizita. Kituufu? Kituufu. Ne kasuka ne bambaka. Kakirika ne banjiwako amazzi. Banna kaakati mukwano. Bulijjo obadde nkolako zi interview John ndeekaanira ng'omanyi nti nze sisobola kati nze nkuyina. Kaakati nga tuvudde ku kya surprise olubuto lwo walukoze otya? Olubuto nalugyemu mu bitiibwa by'amaanyi nekyali mwana muto. Baakuggyeko mmeka? Okuzigyamu nalwegyemu nze nganze nanywedde amajaani nga mangi nnyo nagenze okukeera ku makya nga wahala naye otuuse okuswala. Ate ntya? Otuuse okuswala. Bannange abalabe ba Nyondo, nze kyenyinza obbagamba kiri kimu. Omukyalo ono wadde ayina effujjo lingi aliyina nga ye mu mirimu gye kuba emirimu gye gyera gyakutomera buli omu. Ate awali abantu abasuka mu omu tewayinza kubulawo luyombo. But kiba kisinziira mukwataganye mutya. Nze ekintu kye nasooka okulaba ku mukyalo ono omulundi gwe nasooka omulaba gwali mulundi gwe bankolera surprise ne Brenda Miles
Omulundi ogwo gwe mulundi gwe bambuuza ebigambo bye bambuuza ebimu nga siri redde kwogera ye n'afubutuka eri n'agenda n'abikuba ku media. Naye nga buli muntu aba ne privacy ye. Abantu abasinga obungi bajja ne bambuuza Dragon lwaki olangirira mu nsi lwaki oli ebisiyaga, but reason why nasooka nembiwakana nga bankolera surprise ye n'abijjayo n'abikuba mu media, which means sinze yavaayo okubiraga ensi wabula ye nga ye yavaayo okulaga ensi kiki kyetukola ki ne tunyigagana, but si mukyala mubi. Nyondo ye muntu gwe mmanyi ayina ekisa, Nyondo ye muntu gwe mmanyi omugabi, Nyondo ye muntu gwe mmanyi ayambye abantu n'abantu abayina ssente mu Dubai be batasobola kuyamba. Nyondo ayina zi bed space naye zamulemerero zikwata azijjemu ssente yazikwata n'azijjuzamu abaana balonda ku bisaawe. Reason why ayina ekisa. Agenda n'alaba nga awantu ow'essente we yandyebase. Omwana gwasanze ku airport ng'ali wali empewo emufuuwa talina kyakwebika talina kyakulya. Akuta omwana oyo n'omuleeta osinga naye ng'amazima tamanyi na ki kyagenda omuwa enkeera. Naye buli lwe naabanga nga mukola ekintu manya nti si ggwe eyeesasula ate oyo gw'okikoledde si yakusasula wabula Mukama Katonda yasasula. Eva buli lw'obanga okola ekirungi tolowoolereza mu gw'okikoledde okusasula wabula manya nti waliwo eyatonda eggulu n'ensi ye mutonzi yekka asasula buli omu akola obulungi. Nyondo ebintu bingi byakoze. Mulimu lwabadde ng'akya ku makya n'angamba Dragon wano nga nsikatidde n'amalako simanyi kye ngenda bbaliisa nkya. Okitegeera oba ninayo akatono ke nnina nenkakwata naye mba naakakakwata Nyondo naye agenda ate ye muntu atakukulira. Ne bw'aba akugambye nti siyina immediately naafuna ajja n'akugamba Dragon nfunye bannange nfunye ziri nzikuddize kuba akimanyi nange nakamuwadde nina nange bennyamba naye akimanyi. So Nyondo ye muntu gwe nsobola okuyimirira n'enteekawo omukono gwange n'eŋŋamba nti ayina emputtu zo ziwera taani nnamba naye ayina omutima omulungi ayina ekisa ye muntu akyasinze okuyamba gwe mmanyi mu bantu ba media ye muntu gwe mmanyi ayamba abalala simanyi kubanga sibasembererangako but ye nga ye Nyondo kizibu okusanga omukyala nga Nyondo ng'ali mukola ebintu byali mukola ng'ebyo. So Nyondo nkusaba berezaamu nga bw'oli tosala maanyi omutima gw'obadde nagwo beera nagwo tomera malala omusajja oba kukoledde birungi oba bibi sigala nga bw'obadde kubanga ebirungi by'ofunye tobifunye lwa nsonga ndala nti oba bba wayina ssente no kino kiraba okuva eri Katonda okusinziira ku ebyo by'obadde by'ozzookolera abatayina. So nywerera awo wooli neeyanziza nnyo neeyanzeege. Njakuwaayo eddakiika ng'emu buli muntu abeeko bigambo biri bisatu then nga tunzike program. Sister bako kyoyogera. Abalabi ba Nyondo Media tubeebaza olunaku olwaleero nti mwebale gyekuumirako ne Nyondo Media munne tukwebaza tubeererawo webale twagala siina kyamaanyi naye Nyondo Media webale twagala webale tubeererawo Mukama Katonda kwongere ky'osinga okwagala mu bulamu bw'ensi eno. Amiina. Papa sewo ebigambo nga bibiri bisatu. Neeyanza mukama wange sooka okwebaza abalabi ba Nyondo Media bafan naye nensingira ddala okwebaza ba haters. Mukola omulimu gw'amaanyi mwongereemu nange mbaagala nnyo mwongereemu n'abalala mujje tubaaniriza naye nga sineebaza omukyalo ono Nyondo kansooka okwebaza omwami. Omanyi abaami basigalamu batini abasinga basajja n'abalenzi kubanga kino akikoze lwa ku appreciatinga mukyala we si lwa kubanga nti ayagala kulaga nti ayina ssente oba ki. So mwami oyo omukama akumpeera omukisa akuggulirewo enzigi osobola okweyongerayo. Nyondo Rozet amazima gali nti
mbadde nagamba mu ndaba yange naye nga amazima gali nti reality is you deserve it what you have kyova okufuna okisaanira osaana na Lamborghini naye kino kyekisoose okujja ebirala bijja just kuuma omutima omulungi webale kutwagala kutubeererawo omanyi kudungu kuna abantu beyagaliza beefaako bokka but tobadde selfish. Thank you very much. Tweyanza sebo CEO Nyondo Glim oba director oba manager Nyondo Glim byonna mu bitiibwa ebyekitalo ebigambo nga 2-3 eri abalabi bafu bana abalabi ba Nyondo Media mbalamusizaako nnyo nze Nyondo Wiki ntuusa okwebaza eri papa eyatuwadde kino ekirabo kyaffe ekirungi ekinene ddala sijja kumenya bingi nnyo sister wange biki byakoze obulungi bwali naye nga ekyaddala twafuna omwami ali real nafuna omukyala ali real ate nga ava mu family eri real kyenkugamba nti tetugenda kuswaza tuli bantu bampisa tuli bantu balungi nnyo ddala lwaki sikomaawo tweyanziza mukwano mu bitiibwa ebyekitalo ne twolekera ewa fifi mama mukwano kyekireke nga nze njagenda kwebaza papa webale nnyo webalire ddala kyokoledde Rozet tweyanziza sister nange mukwano ng'okyali mu vibe y'okusanyuka ebigambo nga 2-3 just imposinze I'm sending my shout outs to Papa. Really, this is not a small gift, you know. It's not an easy thing. And this proves that she is really good. Because good people get good things. Thank you so much for that gift. And thanks so much for also being good. Bweza. Mukasa. Wa mukama. Tuliwo bigambo nga 2-3 eri abalabi ba Nyondo Media. Bigambo nze bennyinza okwogera. Nange nebaza papa kuba si kyangu munnange bangi bagalira bannaabwe ku malusu namulaga nti asiima naye nga talina any proof okitegeera naye ye alaze nti bw'oba osiima omuntu you have to add on something okitegeera so yeebale kuba musajja ekimala ate ne sister waffe tumwebaza okuba nga naye mukakkamu eri omwami kuba singa tabadde mukakkamu kino teyandikituuseeko so ayongere okubeera bw'atyo ne papa tajja kukyuka. Amiina. Nabwe gutyo nga tuwumbawumba omukolo gwaffe oba programu yaffe olwaleero kiba kya bulyazaamaanya obuteebaza ababadde ku mukolo guno bwonna era nga mu kusooka njagala okwebaza Director and CEO mu bitiibwa Nyondo Glim kulw'okutulabisa obulungi ffenna abali wano kubanga tulabise bulungi oba tulabika bulungi lwa Nyondo Glim. Product season eno abangi ku ffe twasooka ne tuzitya nga tulowooza nti zigenda kuba zitufuukuula face tukyuka mu nature ne mukama abadde wa kisa gye tuli nti buli kintu ekiri real kyagezaako okwolesa gye tuli. Okuva tulendera sister waffe Nyondo Rozet ng'omukyala ali real okubeera ng'ayimirira ku Uganda yenna ali ku kyondo kya Buwarabu wanaabonaabona kubanga tetukola shows oba programs kunoonya likes oba kunoonya biki bitusanyusa but twasalawo okuyimirirawo ng'omuwaatwa okuyisizaamu amaloboozi g'abo batasobola kubanga bayogera ebibaluma n'okutuusa ensonga zaabwe gye baagala zituuke. So bwe yatuleetera ekirungi ekyo n'atugattako Nyondo Glim bangi gye muli eyo products zaffe muzikozesa bangi mu appreciatinga buli lunaku bangi mubadde muweereza orders naye nga challenges eby'entambula oba transport zitusumba but I'm here to tell you guys those challenges are no more cause olwaleero tuwezezza entambula 2 eza Nyondo Media so gwe wenna ali gy'oli yonna nga weetaga package ya Nyondo Media Nyondo Glim ejja kuba ekutuukako mu location yonna woli just tusindikire ka message WhatsApp tukubire enamba zaffe zibeerako ku screen buli video gye tu uploadinga tujja batukutuusaako product oba service yo gyonna gye weetaaga. Dragon yagenze n'ayogera ku baana sister bozoyamba wano nenzijukira omwana omu
ono mwana mu Nigeria gwaje kiro samwe nda ku airport I think naye yali Rose omwana oyo tumie okusooka omutunuulira amaziga gampita mu mutima but saagalaga mu face but nali so challenged okulaba nga wa handlinga issue yengo omuntu in fact sali na mpaka we yadde ewaka ekyo no kitulaga kigo we natulabe eyo nti olobera ne teamwork nga mukolera wamu wali omukwano n'okubeera nga mukkanya buli kintu musobola okigusanga team abantu bano bonna tebazze wano lwakuba basasuddwa actually nina mukwano we gwenkubidde angambe mu emitwalo 2 alyokajiwa but imagine abantu bano bonna abazze wano baze because of love you see Nyondo Rozet but love bagireso kululwo because abantu bonna abamanyi wabweru bamanyi kululwo and olwokubeera real n'olwokubeera cooperative nawe kyekirese abantu banene okubanga baliwo tewali muntu n'omu yansabye yadde single coin but bagambe Nyondo Rozet newe kunaba kulinya tax I'll pay but someone ansabye emitwalo 2 to come here nenga ate nchaye muntu agenda okugamba no mwana de yala kubuuza namala ko one day abeera wala simeyo Jumeira watambudde otya netaddemu nga bwomanyi she's a good person, she really deserves everything. Yeah, nagambye nyina okubeerawo ntuuke wa Rozet. Yeah, we have to do it because nze abadde ali mukwata sente nga bulijjo tyansasule ne muleka ne tutuuke eno era tubadde tutandise show yaffe wano wenzi muweri ne mugamba kwata sente zo because I can't take that money because nazze nga papa yantumye naye ebimu abadde tabimanyi by the way yabitegedde luvannyuma kitegeera kuba papa yamuyise luvannyuma naye nga twakipulaninga dda ne papa so mukibaddemu igwe Medi naye yakitegeera luvannyuma Nyondo Fifi ne Wizard nga naye ali omwo twasinga kimanya ne Nyondo Grim director wa Nyondo Grim gwe twasinga kimanya naye ne Fifi senga kale nno omwana mumuwulidde java avudde Jumeira nenge kimulese kilove so nga tuwumbawumba CEO ebigambo bye bisembayo eri abalabi baffe tulabike nga ate twolekera okuva mu kifo kino ngeri gy'oli omulwadde sobola okuddeeka ebiseera ebisinga bwe batandise okwogera bankwatira eri mubire naye olwaleero sigenda kwogera bigambo bingi okutandikira ddala ngenda kusooka mbalamuseeko mwena abali ku Nyondo Media era mbebaza emirimu gye mukola entakera nebaze bazadde bange bombiriri bankuza omukyala Sempijja John Nyondo omute empozi n'omugave Nabukalo Jenny neyanziza okunkuza neyanziza okundabirira mpaka wano wentuuse then nja kuddako okwebaza abagoberezi baffe aba Nyondo Media batukiririza mu buli mbeera yonna nga content kina gwe tujja naye wali ensobi owuwo bagamba eswere kwagala ekwakubwa najja nga takuvumye mu buntu bulamu nakugamba omanyi wano kyasobyemuko wano tekiteredde wano wakozemuko ensobi naawe olaba nga nekisaanidde n'ogamba okay nobeera ng'okyusaamu so enamba gye mulaba yaba subscribers ku YouTube channel yaffe ne followers ku Facebook, TikTok, Twitter abantu abo beba abantu abatukiririzaamu era nga tukowoola namwe n'abalabali abalaba nti ebintu bitukola birungi oba bituva bibongerako mugende maaso mbere nga ate mu subscribinga yemu abatuzaamu amaanyi kubanga buli otukola YouTube nebeera ng'ekula bunaku olukya gamazima gani tugenda maaso tetudda mabega enamba gye tulina olunaku olwaleero si enamba gye twatandika nayo so tubeebaza nnyo yemmwe abatutuusiza wano tutuuse ensonga nti mutuzaamu amaanyi okulaga nti bye tubawa namwe mukola ki mubyagala teri muntu agala kera kumakya kukola kintu nekitagulwa bantu era bwe kitagulwa omwana okikola ki n'okivaamu olw'okuba nti mwatukkiriza ntubaweereza yensonga lwaki n'essaawa y'olwaleero tukyagenda maaso n'okubaweereza oluusi entambula ebadde nga ettatanganyangamuuko olw'olumu kino kiri naye ate olaba tubaddewo okuva mu ntandikwa nga oluusi tutambuza bigere so wiiki yayinza okugamba ne mwana mlenzi Microsonko egye twatandikira tambuza bigere ne muva waneeno ne muddeeri musana olaba twalemerako mu mbeera eyo nga tutambuza bigere oluusi baasi oluusi train olaba twagezaako ntugenda maaso n'okubaweereza kote ntumujja ebunaayira n'ebunaayira nate essaawa eno tubanga entambula egonzeddwamuuko kyekigenda okuddako so n'olw'ensonga eyo nja kwebaza
bonna aba team ya Nyondo Media nja kutandika ne mwana Mnezi Microsonko twabeerawo nnyo naye ne tukola then wiki naye waali bambi tukola ne tutambula wali oba enkuba etonye bade tulinye oba tuli bayala ne tugenda wana wali Chano omwana wa form pia tweyunzeeko Wizard ne ngolaba naye alina love ngolaba nti alina okwagala pozi ne manager waffe nga naye olaba akozesa mukwano oba akasente akatubyeko batakatubye. Was that necessary? Mulimu losaininga akasente nosirika. Can that happen? It can happen. It has been happening. Naye okwade kusaga mukone nga kyemmanyi we have the best manager, the hardworking man kuba abeera waawo nalaba nti agala tubire nga tugenda maaso medi nkwebaza nnyo otekayo omukwano naki oboza suddwa botosa suddwa base tokasayinize so netusigala nga tugenda maaso nga tukola nebaza abaana bonna abali waneno team Nyondo Media abatwagala kati abaana bano bambala Rachel baani bonna we bali bazze banage tweyanzege nange mbagala nnyo then nebaza ne Dragon mukwano gwange however sometimes twecyangamuko so bagamba tulinga bafuka boluganda bibeera bita so olusi twecyangamuko ne tumanyi tukola ki ne tuddawo tuli bantu naye nga nja kusembeyo okwebaza kazi mwamisani papa olabika olina eryo ly'omuyita oba muyitani tetumanyi gw'otugamba kale ffe tumuyita papa nja kusembayo wangi ani babe erinnya babe nga lyantama mukwano erinnya babe popokoni okay my own my brick so amanya manyi nenga okay okay my one and only was my own okay my personal amanyanga mangi okay so kweyanziza nnyo munnange webale kunzigirizaamu webale nnyo kunjagala nange nkwagala nnyo omanye omuntu oli wosalawo n'ogamba nti omuntu ono nja kubeera naye omuntu ono obeera munnange osazeewo naye nga neyanziza omutima omulungi kuba okikoze kuba nti yagadde kutusupportinga nga famba Nyondo Media n'okugenda maaso emirimu gibeere nga gikola ki nga gigenda bukwaku mu mbeera eyo ayambiremu ffenna kuba ffe aba Nyondo Media tuli selfish era omwana wonna ng'oliyo ng'oli sitaaka n'otugamba nti bannange ndi wano njagala kuddako wati tusobola gana kujja kukola ki kutambuzaako bina ebintu byansi bannange abantu abasinga tuddawo tulowooza nti ate kino ekibeera kizze ate noddawo n'ozimba nnyo omutwe n'oyagala obeere nga wenna wenolaba otambulira mu bbanga ebintu ebyo byannema era mbyebaza Mukama nja kusigala nga nsigalira ntambulira wansi ku ttaka ne wendi banfunye eki mu bulamu bw'ensi eno kubanga ebintu ebyensi ebirungi bingi ne tubandokola ki tubirekawo ennaku zino zonna ndi mulwadde omanyi ki oba enkeera omwana gye kuŋŋaroze ndi wano ndi sitaaka omugabe nawe oyogere kale ebigambo ebingi enkeera nga bagenda kwandika rest in peace so mu bulamu bw'ensi kuno kunsina kintu kyengulumiza ekintu kyengulumiza kiri ekintu kimu kyokka Katonda gwengulumiza ne bazadde bange mbawa ekitiibwa naye ate sibagulumiza kuba tusatusa Katonda sirina kintu kyansi muno bulamu bw'ensi kyengenda kugulumiza na kuvunnamira wabula Katonda yakagwe nzija okuvunnamira kubanga mmanyi ebintu byensi byonna bisaanawo byonna biggwawo ne obakuwa motoka ameka ne obakuwa ennyonyi mmeka ne obakuwa ebirungi ebyenkanawa wavaayamu ng'obitakusooka kubulawo oba kuvaawo ng'obikola ki obirekawo so n'olw'ensonga eyo njagala nnyo okubeera omukakamu era nja kusigala nga ndi mukakamu era tujja kubeera nga tuyambagana mu ngeri emu eba endala sifa alina ennyo nti naawe osobola okubeerayo ng'osobola okugamba nti omwana otiibwa abantu bano katubakwasizeeko okitegeera osobola okuva n'ogamba nti ati bano katubawemu okusapooti bakwasize okusinda ku mirimu gye bakola ki gye bakola oba nga otukkiririzaamu kubanga naffe tweyiya bweyiya sijja balema tuli awo twakikuba tulina esene twamalayo nedda tufuba tukola nnyo tugezaawo kulaba nti oluusi ne bigaana oluusi mulidde oluusi temukoze eki temulidde so bibaawo ate era nga bibeerawo
ndowooza njogedde nnyo okusinza ku kye balina suubiza ndowooza kati ndi mu bbanga ssaawa eno. Papa kyenyinza okwongereza ku ekyo kye ŋŋamba abalabi ba Nyondo Media omuntu yenna mama kye mbadde mugamba nga muwagizi wo omuntu yenna ali eyo nga oli mulabi wa Nyondo Media oli muwagizi wa Nyondo Media oyagala Dragon Lady oyagala Nyondo Rozet oyagala Nyondo Grim oyagala Nyondo Media oyagala Whitney Nyondo Whitney manyi byanjawulo Nyondo Whitney Nyondo Rozet Nyondo Media Nyondo Fifi wait njagala Nyondo Whitney Nyondo Grim Nyondo Fifi Nyondo Muwomya Nyondo Fifi Nyondo Muwomya. Anyway, Tembadde mbagamba temuyina kugwamu ssuubi. Ensonga gye mbadde ndeetaawo temuyina kugwamu ssuubi. Bw'oba owulira nga gwe owulira nti ensi yeeweddeyo tokiddangamu. Kasita oba ng'okyassa omuka ng'ogira bw'oti n'owulira ng'omuka gufuluma ng'okyassa. Beeranga n'essuubi omanye nti ensi okyagiyina mu ttaano. So you have to be strong. Guys, you don't need to lose hope. As long as you are still alive. Mubeere bagumu bw'oba ng'okyassa manya nti ensi okyagiyina mu ttaano Katonda akyakwetaaga. Oba osuze enjala wiiki oba toyina kyakwambala oli bukunya Katonda bw'atyo bw'ayagadde naye akyakwetaaga. Well, sigenda kwongerako bingi nnyo naye njagala obategeezaako mwena abatulaba nti page yaffe emu ku ze tubadde tuweererezaako work yabaningiddwa permanently and that is TikTok. But tukola hand in hand okulaba nga tutereeza that era naye tulina page endala gye twaguddewo eri mu Nyondo Media 2 mugende mu following nga bwe tukyakola ku page yaffe olaba nga tusobola ojjiza bwe naatesobodde kudda tujja tambula naye empya. YouTube yaffe of course yekyali valid era nga Nyondo Media. Facebook kyekimu, Twitter kyekimu, mu subscribing, Instagram kyekimu, mu sharing, mu commenting. Eba bitagenze bulungi musobola tutuukira. Our doors are always open. Believe in God, stay positive, stay humble. We love you. We sign out. 10. Alright. Anti akaziga akakabyako omulembe wenawe n'omuvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akashananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke Nyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulu ne lufaananga olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biki bina makula byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osoba funa obo byataaze kola deliveries ezakabi bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kaakano kangede nkakozeseeko Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.